Ministry ya Kampala n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority bakusisinkana abagoba ba bbaasi mu kibuga Kampala n'abantu abalala bekikwatako bakubaganye ebirowoozo ku nsonga za paaka za bbaasi. Kino kiddiridde Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya n'abakungu abalala okubiteekamu engatto ne boolekera mu kibuga Kampala okwekenneenya embeera eri mu paaka za bbaasi ez'enjawulo n'okwogeramu n'abaddukanya paaka zino. Tujja kuddayo mu ofiisi byonna bye tuvumbudde tutuule ne bannaffe aba Ministry of Works, tutuule ne Ministry of n'aba KCCA, tutuule ne ba bus operators abagagga n'abavuzi. Ebizibu byaffe byonna tubiteeke ku mmeeza emu tujje mu kimu. Mu paaka ya Kwalisereri mu kibuga wakati nga muno bbaasi ezisinga mwe zaali zibeera kati mwasigalamu bbaasi ezigenda Mbale ne Soroti zokka. Abagoba ba bbaasi betusanzeeyo balajanidde Minisita wa Kampala okuzza bbaasi ezimu mu paaka eno olw'ensonga nti abasaabaze basanga obuzibu mu kugenda mu paaka ze baateekawo ng'abamu babbibwako ebintu byabwe ate abamu basasula ensimbi nnyingi okusobola okubatuusaayo. Singa omusaaza aveeri ng'agenda oba foto oba wa aba atakaluzibwa aba emmotoka ziba mweziri eri okiraba naye kati wano tulina emmotoka ezikwata oluguudo lumu lwokka bwe ruti Mbale Soroti. Omusaaza agenda okutuka nti ngenda Kabale kyate zirimu ziri oba okyali awo kyafuna omulala nti anze ngenda ggulu nti ate ziri kuna mayuba. Kati omusaaza nolanga bamukalubiriziddwa nnyo. Abaze baba banyo mukubu nga tunatoka ku paaka waliyo ekifo ky'abayaaye ekino kirina kumanya kusooka ate eri basi zitiika mukaaga mulundi gumu kutuuka ku geeti bagya musaabaze egenda ku baasi endala omwana agenda ku baasi endala n'omusaabaze nnyini ng'ali ku baasi endala kati ekidirira sente zigenda oba baagi zigenda. Okusinziira ku Minisita omubeezi wa Kampala Namugwanya Bena, ensisinkano gye bategeka esuubira okutema empenda ez'okutereeza ekibuga na buli muntu ssekinnoomu akwatibwako ensonga eno amanye obuvunaanyizibwa bwe olwo ekibuga lwe kinaatebenkera. Mu byonna bye tukola nga gavumenti ffe aba Minisitule ya KCCA, abakozi ba KCCA, abakozi ba Ministry of Works twagala buli munnakampala akole omulimu gwe bulungi ng'agufunamu ate nga talina munnakampala akole ng'afuna naye nga n'abo baweereza nabo tebanyigirizibwa. Mu paaka ezirambuddwa kuliko eya Kwalisel bus terminal, Aluwa bus terminal, Kisenyi bus terminal, Kalitasi bus terminal, Namayuba bus terminal, Natete bus terminal awamu n'endala. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.